Ate wonyukidde olunaku olulala nga poliisi Mbale ekutte era neggalira abasajja babiri abagambibwa okuba ababbi b'ebisolo era ababadde batadde abataka ku bunkenke mu bikwekweto ebisobodde okukolebwa abapoliisi mu bitundu bya Half London nga bakulembeddwamu ASP Mulali Musitaafa bakoze ebikwekweto era mu bikwekweto mwe bagwiridde ku bantu ababadde mu kubaaga ensolo ezigambibwa okuba enzibe era nga babiri ku bo babakutte we basanzewo motoka ekika kya Wish namba UBL 230B esangiddwa nga nayo ejjudde omusaayi. Tusobodde okwogerezeganyamuuko nayogerera poliisi mu bendobendo lya Erigon ye SP Rogers Taitika Crispus akakasizza okwatibwa kw'abano mu bikwekweto. Bano abasaadha bateweza okuba ku kibinda eky'abantu abajja mu maaso okuterezinga ab'okutulugunya abantu mu bitundu bya Bugisu wano n'okwetooloola Sebeyi, Bukedi n'awandi. So olwaleero kaze bulungi nti abatyamye bakolaganire balaniifu okuboneka nga lubagwaku wano mu kiyumba kino kye bayibiramu ente, bisolo, binoni basaliramu n'ate babisapulayinga mu bitundu eby'endawulo wano mu Mbale City. So tusoboire okubafuna waire babe bagezaako okwenda okuleetawo resistance y'okubagema tusoboire okubavunyera endogerera tulinabo balijja mu maaso gadingibwa mu ddwaliro ekkulu olw'okubanga in exchange bakubibwa masasi w'endogerera balijja maiso n'ofuna obwidanda ngera balikuumibwa. Bongera okuwola abantu nti abantu abakyamoto ni bano bali kamaala basaanira okuba nga bakuuma ebintu byaibwe biribiri bano okubayigwirwako gwakubiba n'emmotoka enetebeza okuba nti kibayibiramu. Ate wonyukidde olunaku olulala nga disitulikiti y'e Butalejja naye ekakasizza nti ekirwadde eky'omusujja gw'enkima ekya Mpex nakyo kikakasiddwa mu disitulikiti eno ey'e Butalejja. Okusinziira ku ebyobulamu mu disitulikiti ye Dr. Adam Musiho akakasizza nti omuntu ono bamuzudde ng'alina ekirwadde kino kye Mpox mu ddwaliro lya Busolwe General Hospital oluvannyuma lw'okwekebejjebwa ng'ono yagenzeeyo nga tali kwewulira bulungi. Owaffe Hubala Ali abitutuusaako. Of a sample, because at first we were suspecting. After taking off a sample, the results came back with the positive result of Mpox. So the patient has been evacuated, admitted to Swallow General Hospital, but in a fair general condition. He's doing well and is improving. We are on tracing contact, taking off samples from contact as we see the report. But the good thing, our patient is very stable.